lw'enkya tunaluyitamu n'obuwanguzi nga tunaebirandako byonna tunabitambuliza mu mikono gye mazima tugenda kuwangula. I want to thank my sister, was it Dashka? I'm forgetting the name, but thank you very much for the song. And Eric, thanks for the text. God bless you all. Now, in the interest of time, leero nga tutandika nsaba atombe kola okusaba. Tataafu omulungi tukwebaza kubanga otusaasira okubeera abalamu. Mu mpya zo mutuze leero nga bwe gyatubadde nga tujja buli kawungeezi. Mulira okusaba kwaffe. Era taata otwanukule. Ekigambo kyo kino kakituuke eri emitima gyaffe nga tufunye kutaataaganyizibwa kwonna. Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Amen. Yokaana essuula ey'okubiri okuviira ddala ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekumi. I'm reading John chapter 2 verses 1 through 11. Yokaana 2 olusooka paka olw'ekumi mu Bayibuli egamba bw'eti. Olunaku olwokusatu nawaba embaga ey'obugole mu Kaana eky'e Ggaliraaya. Ne nnyina Yesu yaliwo. Yesu ne bamuyita n'abayigirizwa be. Ku mbaga. Naye omwenge bwe gwaggwaawo, nnyina Yesu n'amugamba nti tebalina nvinnyo. Yesu n'amugamba nti omukyala, onvunaana ki? Ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. Nnyina n'agamba abaweereza nti ky'anaabagamba kyonna kye mukola. Waaliwo amasuwa ag'amayinja 6 agaateekebwawo olw'empisa ey'okutukuza kw'Abayudaaya, buli limu nga livaamu ensuwa nga 2 oba 3. Yesu n'abagamba nti amasuwa mugajjuze amazzi, ne bagajjuza okutuusa ku migo. N'abagamba nti musene kaakano mutwalire omugabuzi w'embaga. Ne bamutwalira. Awo omugabuzi w'embaga bwe yalega ku mazzi agafuuse envinnyo n'atamanya gy'evudde, naye abaweereza abaasena amazzi baamanya. Omugabuzi w'embaga n'ayita awasizza omugole n'amugamba nti buli muntu asooka kussaawo nvinnyo nnungi, naye abantu bwe bakkuta n'alyoka assaawo embi. Naye ggwe oterese ennungi okutuusa kaakano. Kano ke kabonero Yesu ke yasookerako okukola mu Kaana eky'e Ggaliraaya, n'alabisa ekitiibwa kye. Abayigirizwa be ne bamukkiriza. Tewali nvinnyo. Gwe mutwe gwe twogerako. The title of this presentation is No Wine. No wine. Akati, the scriptures begin with a wedding and close with a wedding. Okuviira ddala mu Aden, twalaba embaga eyasooka. Okutuuka ku bikkulirwa, waliwo embaga gye tugenda okubeeramu, egenda okuteekwateeka omwana gw'endiga. Wagenda okubeera ng'anonya abo bonna abalokoleddwa, abanoniddwa n'omusaayi gwe.
babeere mu ssanyu eritaggwaawo wamu naye okumala ebbanga lyonna nga tulamu ne Katonda waffe. So tutandikira mu mbaga ne tuyita mu mbaga ne tuwunzikira mu bbaga. Isn't it surprising how weddings are full in the Bible? We begin with the wedding, that is Genesis 2, immediately after creation. Actually, before the end of creation, because it was before the Sabbath. We have a wedding, and even at the closure of everything, we'll be celebrating a wedding that the Son of Man would have made for all those that are saved by his name. Yet even in here between, we're having weddings, and at this time, we're having a wedding at Cana. Yokaana, obutafaananako na Makko, Matayo, Luka, tagezaako nnyo kuggyayo buzaaliranwa bwa Yesu, nti yali mwana wa gundi, muzzukulu wa gundi. Alinga ataagala kuprovinga ebyo kubanga birabika nga bya wansiko gy'ali. Yaagala kuggyayo ekintu ekinene. Kyova olaba ye tatandika kutunuuliza Yesu Kristo mu kubeera mwana wa Dawudi, kubeera mwana wa Ibulayimu, kubeera mwana waani, naye akitwalira ddala paka ku lubereberye. Actually, before lubereberye, nagamba nti waliwo kigambo n'aba Katonda, kigambo n'aba Katonda. In essence, John is not interested in showing us the lineage of Jesus, who gave birth to him, who is in which lineage. He is not interested in the bloodline. All he's interested in is the kind of relationship that Jesus has with God. That's why he goes back to the beginning and says, in the beginning was the Word was with God, and what the Word was, God was. The Word was God, and now the Word came to us. The Word was the light. The Word was this. He is showing us something deeper than simply showing us who gave birth to who before Mary, before Joseph. You see, he is going beyond because he's looking at something deeper. Yokaana kyatunuulira kya njawulo, kwe kugezaako okuggyayo nti Kristo gwe njogerako ono ye kigambo n'abeera wali Katonda, kigambo actually n'abeera Katonda. So kyajjayo kinene okusinga okubeera no mwana wa gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi, n'abeera gundi, gundi n'azaala gundi, ne bazaala Yusufu, n'azaala Yesu, n'azaala Mariyamu. So he's interested eyo agwirawo mu kigambo mwennyini. And this time round, after giving that good, great introduction about how divine Jesus is, it is surprising the very next chapter, there is a party. How would we even get there from divinity to a party? How would we get there? I mean, just like that. And we are at the party. And if you're talking of parties today, man, there is music at the party. I don't know whether Jesus is also swinging and making the moves. I don't know, but it's at the party. Yesu Kristo twewuunya bamaze okutulaga obukulu bwe n'obuyinza bwe n'obutuukirivu bwe oyo Katonda n'abeera wali Katonda n'abeera gye tuli n'abeera ekitanga ekizikisa nekitamutegeera n'abeera gye tuli bajja boogera Katonda naye essuula eddako lwekanga tuli mu mbaga. Kati butya bwe tutuuka mu mbaga nakyo kikyasumbuwa ebirowoozo, naye nga tuli mu mbaga tugenze kulya masala. Naye mu bantu abayitiddwa ne Yesu yayitiddwa. Kankutegeeze nga sinayongerayo. Mu buli kintu kyonna ky'oteekako interest mu bulamu bwo, buli kintu kyonna ky'olowooza nti kya mugaso mu bulamu bwo, kya nsonga Yesu akibeeremu. Amen. For every single thing you hold with respect, for every single thing you hold valuable in your heart, it is imperative that Jesus be part of the whole event. When they invited Jesus, they didn't know they were inviting more than Jesus.
They didn't know they were inviting somebody more than simply a son of Mary. Bw'oyita Yesu mu mbeera zo, bw'oyita Yesu mu bulamu bwo, tomanya nti oyise ng'ate gw'oyise in actual sense n'okweyita yandibadde akuyita. Tolekanga Yesu mu event yonna. Togendanga mu bufumbo nga tolina Yesu. Toyingiranga Labour Ward nga tolina Yesu. Toyingiranga business nga tolina Yesu. Togendanga mu lugendo lwonna nga tolina Yesu. Nkwesaba nga nkwegayirira, yita Yesu abeere mu senta ya buli kimu ky'ogenda okukola. Invite Jesus for every single thing. Don't go for any event without Jesus. Don't go for a marriage without Jesus. Don't go for a journey without Jesus. Don't venture into business without Jesus. Don't become an entrepreneur beside Jesus. Please, in everything you lay hand on, make sure Jesus is part and parcel of every single thing and all the way. Bw'oyita Yesu Kristo abeere naawe. Bw'oyita Yesu Kristo yeetabe mu mikolo. Kyofuna mu kinene. So, baba bali ku mbaga, banywa, basanyuka, bajaguza. Maliyamu n'alyoka ajja n'asisinkana Yesu n'amugamba tebalina mbinnyo. Yes, they were happy, dancing and making merry. You see, the weddings of them days used to take 7 days. And the mother of Jesus comes out of the blue and simply tells Jesus, they're out of wine. What does that even mean? Basoma ne bannyabo kambategeeze. Tusobola okusanyuka mu bulamu. Tusobola okuba na buli kye twetaaga. Tusobola okusanyukira buli kimu. Tusobola n'okujooga ensi. Tusobola n'okuduulira abalala. Kubanga ebintu bitambula bulungi gye tuli. Tuli ku mbaga. Tusobola okunyooma abalala. Kubanga tuli ku mbaga. Tusobola okukkakkanya abalala. Kubanga tuli ku mbaga. We may derogate others because we are partying. We could look down upon all the rest because we are partying. We may enjoy life because we've made life to be about partying. And sometimes we post on all those social media handles and we're showing the world how easy the world has become for us, how we are emperors in this world, how everything has been conquered by our own hands. And we can show everybody that we're in that haze zone up there. Because we are partying. Oh, yes, go on and party. But never go on with this party if you have no wine. I mean, what's a party without wine? What's a party without wine? And then Jesus is right there looking at people. And then all of a sudden, the mother of Jesus comes to him and tells him, see those people dancing? You see them enjoying life? You see them walking around, making a lot of noise? They have no wine. Bakola buli kimu, bajooga, balumya, bakola kino, bakola kiri. Naye Yesu aba ali awo, maama we n'alyoka amutuukako n'amugamba, abo tobalaba kunyirira, nti tobalaba kukola ebyo, tobalaba kubeera nga balinga abali mu ssanyu, tobalaba kubuuka makyo, tebalina nvinnyo. Hey, man, don't even waste time being jealous and envious of others, man. You have no idea. They have no wine. Tolwana Nancy.
otandise okwetunuulira ng'atalina bw'oli olw'ekyo ky'olabye abalala kye bakola. Njagala kutegeeza leero tebalina nvinnyo. Era kubanga tebalina nvinnyo tebakujja ku mulamwa. Waliwo abaagala okuva mu kkanisa kubanga balaba obwavu bwe bafumbukedde. Waliwo ayagala okuva mu maka ge kubanga alaba agaagundi malungi. Waliwo atakyayagala kubeera mu associations zaffe lwa nsonga awulira nga bonna abalimu tebamwongerako. Abamwongerako be bali eri kubanga balina ebintu bye boogera, balina ebintu bye bibasanyusa, batambula bali mu ssanyu, bavuga emmotoka ez'ebbeeyi, bakola ebintu eby'ebbeeyi, essente bwe bazisindika ewaabwe sizikola. Gwe ate oli mu Kristaayo, obeera mu kkanisa buli kaseera, obeera mu kusinza naye sente z'osindika eka ze babba, ogula ettaka gwe ogula empewo. Empewo kati afuuka ya bbeeyi. N'otandika okulowooza nti nno ggwe Katonda alinga akwerabidde. Abo boolowooza nti bali bulungi nina akaama gy'oli tebalina nvinnyo. Tebakujja ku mulamwa. Don't allow those people to take away the best thing you have in your life. People want to walk out of church. They want to quit their jobs simply because somebody has told them the other job is better paying. Somebody doesn't even want to associate with their home no more. They want to divorce their wives. They want to divorce their husbands. They want to walk into other marriages. They want to quit this, they want to quit that, simply because the people in the other side have showed them that we are doing well. Everything is good for us here. I am telling you, you may lose what you're having to join people that have no wine. Merci. And the moment you join people with no wine, you will join the party that has no wine. And the question is, what is a party without wine? Nkukakasa leero, Katonda waakutadde, Katonda kyakuwadde, kye kirungi gy'oli. Mu butamatira na wendi, mu kuyaayaanira ebirala, neerabira nti abo be neesimisa tebalina nvinnyo. Abo be neesimisa balina kye batalina. But the question is, after it all, why does the mother of Mary, the mother of Jesus, come to Jesus? It is because the world knows that they have no wine. And whether they like it or not, they'll have to come to us because we have the wine. So we think that we are doing bad and the world is doing good. We are admiring what the world has. I'm telling you, the world has no wine. That is why the world always wants to run to us, because we have the wine. When girls go out there, they will be molested, but guys are going to come from out there to come into church wanting to marry girls from church because girls in church have the wine. Abavubuka badduka mu kkanisa bagende ebweru banyumirwe, naye kutegeeza abali ebweru batunulira abali mu kkanisa ng'abalina envinnyo kubanga bamanyi bo ebweru gye bali teri nvinnyo. Amaka g'abantu mubalaba kugezaako kumwenyamwenya naye tegaliimu nvinnyo. Emirimu gy'abantu baakona dde ebisenge ne bagezaako okusigala nga bamwenyamwenya kubanga bali mu pate, bagezaako okujaguza naye nga mumusanga ng'ajaguza mazima talina nvinnyo. So don't be intimidated. Don't be jealous about no one. Because man, those guys have no wine.
tokkiriza muntu okukujja ku mulamwa kubanga bwe baagala okujjako tebalina mbi nnyo. Era njagala okubategeeza basaboda bannyabo, bwe bamala okugamba Yesu nti bali tebalina mbi nnyo, amubuuza nti omukyala ombeeredde ki? Essaawa yange tennaba. Woman, my time is not yet. My hour hasn't come yet. You see, Jesus operates on a schedule. He has a schedule. And if it is not his time yet, he won't do it. So if you are a man, a follower of Jesus, without a schedule, just get to know you're not like Jesus, because Jesus has a schedule. He's not a freelancer walking about doing things just spontaneously. No, he has a schedule. Era nawe ng'omukristaayo kikkakatako okubeera n'obudde n'ekiseera ekya buli kimu. Yesu alimugamba omukazi, alimugamba Mariyamu nti no, eno si ssaawa yange. Eno si ssaawa yange, ebintu byange mbikolera mu budde bwabyo. Eno si ssaawa yange. But this is the good news. We may not be on schedule, but when we ask, Jesus may do something off schedule. Kubanga bwe bamugamba nti tebalina nvi nnyo, n'agamba ekiseera kyange tekinnaba, clearly alinga agamba nti sigenda kukikola. N'olwokuba waliwo omwana we asabye, Yesu Kristo asobola okuva mu schedule ye n'akola ekintu kino. So it means it may not be my time, yet it is my turn. It may not be my time, yet it may be my turn. Nti kiyinza okuba nga ekiseera si kyange, naye ng'omulundi gwange. Era okuba ng'omulundi gwange, nkutegeeza Kristo agenda kukikola. Amina. Agenda kuva mu budde obubwe. Agenda kumenya etteeka erirye. Agenda kumenya engeri ezize. Ajja nyambe. He's going to go against himself just to help me. So it is not my time, but it is my turn. And because it is my turn, he will surely come through for me. Now, guess what? For the wedding, it is ending. And Jesus is saying, my hour hasn't come yet. The wedding is ending, but my hour hasn't come yet. I'm telling you, there are people out there that you're thinking are well-to-do, but their wedding is getting done, and the Lord is not started with you. Kyewetaaga okumanya, abantu be weesimiseeyo, embaga yaabwe eri mu kuggwa, naye ggwe Kristo tannaba na kutandika kusumulula ku ntanda gy'ali na kukuwa. Oli mu kwesimisa ensi, naye Kristo agamba entanda gye nnina okukusumululira sinnaba na kutuusa kiseera kugisumulula. Embeera y'ensi eri mu kuggwa, naye ggwe embeera yo ngenda kutandikako ntandike. Yensonga lwaki nkugamba tolina kweraliikira mu nsonga yonna, as long as oli sure nti Kristo ali nange, embaga y'ensi ejja kuggwa nga tannatandika byange. Era ekiseera kituuke bulungi nnyo, alyoke alageko obulazi ku nsi. Kiki kyayinza okuwa nga tayimu ye tennaba? Let me rephrase. Jesus has not even started his work yet, but the wedding is getting done. However, this is what he's going to do. He's going to show the world what he can do off schedule.
even before his actual time of performance. And allow me to tell you, what he does off schedule blows the entire world. How about what he's going to do for me in his schedule? If what he does for me off schedule is this big, how much more is he going to do for me while I'm in the schedule? Bwe mbanga essaawa eno entanda Kristo gy'alina okunsumululira tennaba na kutuusa kiseera kyayo. Naye nangamba bagambe nti kambeeko kale kenkola nga sinatuusa mu budde. Bw'aba nga kyakoze kigenda kwanaamiriza ensi naye nga tekinaaba na kutuuka mu budde bwe. Oza bw'anaabeera mu budde bwe agenda kunsumululira byenkanawa. Mukristaayo wulira, essaawa eno birabika ng'ebitagatta lwa nsonga ekiseera kyo tekinnaba. Weesimisa ensi naye nkutegeeza ensi gye weesimbisa terina nvinnyo. Gwe gw'oli naye talina bubeezi nvinnyo naye ye nvinnyo. Amina. The world that you seem to be looking at with a lot of desire, you want to trade what you have for the party that is in the world. I am telling you, they have no wine. And the Jesus that you're having in your life, well, he doesn't simply have the wine. He is actually the wine. Amen. And because he is the wine, I have what the world yearns for. Amen. And because I have what the world yearns for, the devil tries to make sure that it makes me disregard what I have. I overlook what I have and I see what I don't need. And I start craving for what I do not need as I let go of the basic need that everybody yearns for. Setaani kyakola kwe kukuziba amaaso kwekyo ky'olina ng'otandika okuyaayaanira by'oteetaaga kubanga ensi ebitimbye. Ensi egenda kubitimba, ensi egenda kubinyumisa. Olowooze nti no gwe tonyumirwa wekka. You may think that you're simply being tied down in Christianity. You're being tied down in this marriage. You're being tied down in this job. You're being tied down in this kind of thing. And you think it is not worth it. You think you're bigger than it. You have no idea that that small world where you are is a world where the Lord is. That is the world where the Lord is. And he has blessed you with where you are. But you're not satisfied with what you're having. You're seeing what the world is having. You're seeing what the world is putting on the boards. You're seeing what the world is branding good and trending and fashion. And you're losing what the world needs for what you do not need. Never lose Christ simply because you want to go for a party. Nyweza kino. Nyweza Kristo. Kyova Mariamu yagamba banne nti bano be bamanyi naye oyo kyabagamba kyonna kye muba mukola. Don't listen to anyone else. Mary tells the people, don't listen to anyone else. Listen to him. And whatever he says, do. Don't question. Whatever he says, do. Because whatever he tells you is going to be right. Whatever he tells you is going to bring about a change in everything. Listen to him. Whatever he says, do. Mumuwulirize kyabagamba kyonna mukole. Jukira. He told that woman, my time is not yet. But she pretends like she hasn't heard anything. So she simply walks to the others. She doesn't talk to Jesus anymore. She tells the guys that please listen to him. Whatever he says, do.
What is Mary even doing? Well, Mary knows that yes, this may not be your time, but it is sure our turn. And we know that if we ask, we will receive. Nkukakasa leero nti bw'ona agenda mu maaso ga Katonda oba kasita onanywera mu mpya za Katonda olina bingi ensi byeterina. Era Maliyamu bw'agamba bano nti nno mumuwuliriza kyabagamba kyonna okukola mukole. Ne bawuliriza n'alyoka bagamba nti mujjuze amaato gano mugajjuze amazzi. Ne babeera obedient, ne babeera bawulize ne bajjuzaamu amazzi. N'abagamba nti mugabule. Tebaatandika kubuuza nti tugabula ki? Baagabula bugabuzi. Embaga eno yali etabuse. Ne kyamani w'embaga ng'adduse. Kubanga tekuli nvinnyo ku mbaga. Soda weddewo ku mbaga. Ne balyoka bamutwalira amazzi. Nawe ge bataddemu nga balaba amazzi. Naye kubanga bagamba ekyabagamba muwulire mukole. Ne bamutwalira amazzi. Bwe yanywa ku mazzi agenda okulya ng'embinnyo nkwafu. Ensi kasita enaategeera ku ky'olina bagenda kulya nga kikwafu okusinga ekyabwe. Kubanga gwe ky'olina ensi tekirina. Naye ensi kekifunako chance tegenda kuddamu kukita. Kyokka Bayibuli egamba nti mmwe abakaba n'abayizi babasoose mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kubanga kasita banakwata ku Kristo bwe bati bye balina okusoosa bye basembyayo naye ne bamala bakikwatako bwe bati. Wulira, ensi k'eneekwata ku mirembe gy'olina. Oyinza okuba nga atalina nsimbi naye ensi k'enaakwata ku mirembe gy'olina. Oyinza obutaba na buli kye weetaaga, yes, naye ensi k'eneekwata ku ssanyu ly'amaka nga ggwe ly'olina. Ensi k'eneekwata ku ssanyu ly'abaana nga ggwe ly'olina. When the world gets a piece of what you have, you see, what the world does is what they need, they push away. So by the time it comes, they seem to be satisfied that they don't have space for it. But man, when it comes, they'll have no option but to create space because it is so good. It is better than anything they have ever tested. But you see, what they're having last is what you've been having all day. That is why I'm telling you, the moment you're having Jesus, you can't afford to be envious of others because they do not have what you have. And the moment they'll have a glimpse of what you have, they will never yearn for what they've been taking anymore. Because they will have tested the goodness of the Lord. They would have tested the peace of the Lord. They would have tested the grace of the Lord that you've always been feeding on. That's why you can't afford to be anywhere without Jesus. Whatever he tells you, do. Buli kyagamba okukola, kola. Toteekamu lugezigezi. Kyakugambye okukola, kola. Kubanga ku nkomerero ya byonna kye kigenda okuleetawo emirembe. Mbagambye kyamaani w'embaga yali adduse ne bwe yanywa ku nvinnyo n'alyoka akomawo emisinde n'afuna ne guts eziyita omukulu w'embaga nti negwe waba ki? Embaga ennungi tusooka na mwenge mulungi ate kaakati omulungi gwe gw'osembezaayo tebaamanya nti nno mu bwe bayise mulimu Yesu Kristo.
Kale singa baamanya tebanditeganye na kugabula kintu kyonna, bandigambye Yesu nti katufune gwe ky'ogabula. They had no idea that among the invites is Jesus. Had they known that Jesus was among the invited guests who had also promised to come and would be present, they would not waste their time serving these poor wines. They would wait for Jesus to serve the wine. And for all those that have waited on Jesus to serve the wine, their lives have been different. For all those that have waited on Jesus to serve the wine, their life is meaningful. For all those that have waited for Jesus to serve the wine, their marriages are happy. As people are saying it is impossible to have a great marriage, people that are waiting on Jesus to serve the wine are enjoying bliss in their marriages. They're having a safe heaven, a small heaven down here on earth because Amen. Jesus serves the wine. Amen. Now, Jesus is in Amen. the business of serving. Jesus is in the business of serving. But he only serves those that are ready to listen to him and do whatever he asks them to do. He says, you are my friends if you do what I command you to do. So I will do the wine. I'll give you everything. All you need is to listen to me and obey my voice. I will give you the Amen. wine that the world cannot give. I'll give you the marriage that the world cannot give. I'll give you the joy that the world cannot give. I'll give you the peace that the world cannot give. I'll give you the job that the world cannot give because I am the wine. Ngenda kuwa Amen. nga ensi byetasobola kukuwa singa owulira eddoboozi lyange. Mariamu yabagamba ndi kyabagamba kyonna mukole. Oyo bw'anajja tumuleke ye mwennyini abaagabula. Bw'anaagabula agenda kungabula omusajja omutuufu, agenda kungabula omukazi omutuufu, agenda kungabula amaka amatuufu, agenda kungabula abaana abatuufu, agenda kungabula omulimu omutuufu, agenda kungabula ebintu ebituufu, agenda kumpa menu entuufu. Oyo ye mugabi wa byonna. Kyova bagamba nti muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira. Singa tuwulira by'atulagira ne tukola by'atulagira, ekintu kyagenda okugabula kigenda kubeera kisufu mu bulamu bwaffe. Abo bonna abanywedde ku ekyo Kristo kyagabudde tebazzeemu kwagala kunywa kirala. Everyone that has tasted what Jesus serves has never wanted to taste anything else because Jesus gives the finest wine. And guess what? Tonight, here's that fine wine for you. Alina ekyenjawulo kyayagala okutuusaako n'okulwala. Bw'onawula eddoboozi lye, onaalya ebirungi ebyo. Bw'onawula eddoboozi lye, envinnyo gy'agaba egenda kubeera ya muzinzi mu bulamu bwo. Era kubanga alina envinnyo gy'agaba, ekiseera kirabika ng'ekitannatuuka, naye kubanga omusabye tewali ayinza kuziyiza mukisa gwa Katonda kujja mu nnyumba yo. Era leero nkukakasa nti abo bonna abawulira eddoboozi lye, Kristo mweteefuteefu okugabula envinnyo mu bulamu bwabwe. Harriet Serang, Yesu Kristo mweteefuteefu okugabula envinnyo mu bulamu bwo. Amen. Nagabula bigenda kukyuka. Pastor Desire, Jesus has the fine wine for you. Amen. Praise God. Convince everybody to start with the wine that Jesus gives. They will never taste the other poor wine. Mhm. Mhm. For 7 days, they were feeding on poor wine. Mhm. And Jesus would not give them good wine until poor wine is done. What if
I'm where I am because I'm clung to poor wine. May God give you the fine wine, Pastor Desire. Praise God. Amen. Mhm. Jaja Norfolk. Mukama nsaba akugabule envinnyo entuufu era enkwafu era ejjudde omukisa kubanga agirina. Amina nnyo. Mhm. Wow. Amen. Mama Kamyat, kyeweetaaga y'envinnyo eyo. Kristo agirina leero. By'obadde onywa byonna bite, envinnyo entuufu yiino. Elisha and Emily Semakula. Kristo atuse n'envinnyo entuufu mu bulamu bwammwe. Amiina. Amen. Kyonna kye mubaddenga munywanga si nvinnyo Kristo gy'aleese, mukibeeko mudde ku kino. Kubanga kyenzudde, Kristo taleeta nvinnyo mpya ennungi paka ng'embi eweddewo. Kale bwe banga ekyagaaniddewo mugiyiwe. Katende mukiibi. Katonda nsaba nga mwegayirira ateeke envinnyo eyo mu bulamu bwo. Samsung SMA 047F. Mukama Katonda ateeke envinnyo mu bulamu bwo era akujjuze. Juliet, nsaba Mukama Katonda ateeke envinnyo eyo mu bulamu bwo. Amiina. Era ayongere okukulaga nti kino ky'obadde nga weetaaga olalo. So moderator waffe olwaleero, Mukama Katonda waffe akutuuseko envinnyo eyo. Edith Nakawula, abantu beweesimise ebweru tebalina nvinnyo. Envinnyo gw'oli nayo kubanga gw'oli ne Kristo. Kale tomuta. Christian, Kristo nsaba kutuuseko envinnyo eyo. Ejja kukyusa obulamu. Mariana, nsaba Mukama Katonda akusaasire oleme kusuula ekyo ky'okutte ensi ky'etalina. Wabula okinyweze olw'ekisa kya Mukama Katonda n'envinnyo eyo ebeere ya mugaso eri obulamu. N'abaweesi Proscopia. Kiyinza okuba nga it seems it's not yet your time, but it is your turn, and the Lord will surely do something and everything in your life. Just obey his voice. Sarah Sentenza, kyonna kyakugamba kikole. Ogenda kuwoomerwa ebirungi Kristo by'agaba. Drew, bw'owulira eddoboozi lya Mukama Katonda kola ky'agambye, ogenda kuwoomerwa envinnyo. iPhone, Mukama akuyita leero. Naawe ayagalako envinnyo ennungamu era ennungi eri obulamu bwo. Rose Okumu, Kristo leero ayagala kuwa nvinnyo ey'obulamu. Tokkiriza muntu yenna kukulemesa. Zion, Kristo bw'abanga ku mbaga kwali ajja kutuwa envinnyo enno. Amiina ssebo. Becky, simanyi ki ky'oyitamu naye leka Kristo ayingire mu bulamu obwo olabe bw'akyusa envinnyo n'embeera ejja kukyuka. Lucky T, the wine they ended with was the best wine. It's my prayer that you start with the right wine. You won't have time for the poor wine. Amen. Amen. Eso akigula kojja wowe ne family. Nsaba nammwe Mukama Katonda akulukuse envinnyo ennamu mu bulamu bwammwe. Esther Wamala, Mukama Katonda alina envinnyo ennamu. Tova waali n'ogenda ate ng'oginoonyeza ewalala. Amen. Simon ne Kate Mugerwa,
we muli nga waliwo Kristo we wali envinnyo ey'obulamu. Era mbakakasa ku bwa Kristo envinnyo eno egenda kutambulanga mu bulamu bwammwe, mu maka gammwe, mu mirimu gyammwe olw'ekitiibwa kye. Amiina. Japheth Kazibwe, gwe n'oli wa kika. Mukama Katonda, nsaba envinnyo eyo ey'obulamu ekulukute mu bulamu. Proscovia, Mukama Katonda asaasire envinnyo eno etuuke mu bulamu. The Desire family, it's been my prayer and it still is that may the Lord give you the fine wine. So much so that you won't have time for the bad wine. Amen. Amen. Josh, genda ofuna envinnyo ennamu. Buli kyakugamba wulira era okikole. Samsung SM01U1. Mukama Katonda alina envinnyo yo. Naye tagenda kugireeta paka ng'embi eweddewo. Kale bwe beegaaniddewo giyiwe. Ofuna envinnyo ennungi. Samali Kizito. Mukama Katonda ayagala kuwa envinnyo ennungi. Era tokkiriza kusubwa mu ngeri yonna. Nyanzi. Mukama ayagala kuleeta nvinnyo mu bulamu bwo. Gireke eyiike ng'efulwenga mu bulamu bwo. Amiina. Zakanbi, Kristo alina envinnyo. Tutuzudde nti n'abantu abali ey'ebweru abalekanga abalina byonna bye twetaaga mu bulamu tebalina nvinnyo. Ffe abali wano tulina Kristo, era kubanga tulina Kristo tulina envinnyo. Amiina. Lydia NJ, wano we tuli awali Kristo we wali obulamu era we tuba tunywerera. Mary, toganya ekintu kyonna okwawula ku Yesu Kristo. Lynn, Mukama Katonda akunsaasire naawe envinnyo ey'obulamu ebirenga efulwenga mu bulamu. Baratabu, teweegomba bantu balala bonna kubanga ky'olina ensi tekirina. Rude, nywerera ku Mukama agenda kukuwa envinnyo eyo ey'obulamu. Harriet, Kristo waali ate wabanga waali tuba tulina buli kye twetaaga n'envinnyo ennemu tugenda kugifuna. Amiina nnyo. Jeffrey and Susan, to Jesus I commit you for the best wine. Amiina. Julie, Amen. Kristo yekka yagenda okuwa envinnyo ennamu. Ebirala byonna bireke genda eri Kristo. Tusitule Katonda, indeed tusitule Katonda ne tugenda okufunira obulamu bwaffe n'envinnyo ey'obulamu. Jawel Kazibwe wa kika, Kristo waali tetuvaawo. Hudson, tova wali Kristo we wali omwangu omulamu. Jennifer Kintu, tova wali Kristo we wali ensula ennamu ey'envinnyo. Amiina. Mary Nalwanga, simanyi kiki naye Kristo bw'anatandika okukulukusa envinnyo mu bulamu bwo ebintu bigenda kukyuka bingi. Alena, Mukama Katonda nsaba akulukusa envinnyo ng'eyita mu kkubo lyo. Betty, ng'okwasa Yesu yekka agenda kukola buli kikulu. Gloria, tetulina bubonero bulala okuggyako mu Kristo yekka. Ssente za Fred, nkukakasa obulamu bwaffe buli mu Kristo mwokka era yagenda okututuusa byonna. Aaron, Catherine, simwogerere. Kristo alina envinnyo eri obulamu bwo era oyo Kristo alina envinnyo gwe nsaba naawe akuwa envinnyo ey'obulamu gy'otanywanga nako owulirenga ddala mazima Kristo akoze ebikulu mu bulamu bwo. Amiina. Lydia Kiwendo,
Yesu Kristo gwenkukwasa akola ebikolo mu bulamu. Robin Semakula. Mukama Katonda alina envinya ey'obulamu totegananga kugenda bweru envinya eri munda. Mewuka mu biru awali Yesu tovaawo weewali envinya ey'obulamu. Papa, why should you go elsewhere? All the answers are with Jesus and he has the finest wine. Katonda mukiibi. Ensi kye yeetaaga leero ffe kye tulina ye Yesu Kristo. Ladies and gentlemen, it's my humble plea that we don't allow the world to take us away from Jesus, because this Jesus has the wine that the world is looking for. And incidentally, it is this Jesus that always feeds us on this wine. And sometimes may think that it is the same thing that we're taking, but the day the wine shall get a piece of what we are having, they'll never take theirs again. Because what we are having is the finest wine. Amen. Amen. Keeping where the Lord is, keeping our souls on this menu of Jesus, it will keep us safe. It will keep us in the abode of God. And it's my humble plea that you never walk away, but rather keep yourself around Jesus Christ for your salvation. And may this wine that the Lord gives overflow in each and every single person's life. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.